Yes, mbalamusizaako bannyabo ne bassebo, mwebale kubeerayo, mwebale okukola n'okkuuma, mwebale gye mutuusaako engalo. Mugamba mutya abo bonna abalwadde n'abalamu abatawaanyizibwa ebizibu ebyenjawulo. Tusaba Mukama Namugereka Ddunda yongere okubagumya n'okubayisa mu bizibu ebyo ate mweyagale. Nga bulijjo omukutu gwaffe Mannya ennono yo ogikwanjulira. Nze Ssekabira Joseph muzzukulu wa Walusimbi eyeddira Effumbe musajja wa Kabaka. Olwaleero tuzze kutunuulira emyezi, amannya g'emyezi mu Luganda. Abasinga muli eyo mwebuuza buli kintu kiina buli kintu kye twakoppa ku Bazungu, Abaganda bajjajjaffe baali bagezi nti tebaasobola kunyoola nnyo nnimi ezo, naye ate nga bayiiya ne balaba nti omwezi guno bwe guba January sijja kusobola gwogera, naye kankyuse nkizze mu Luganda. So emyezi gino gyatuumibwanga amannya okusinziira ku byalingamu, oba kiyite events oba ebyagwawo mu myezi egyo oba ebyasinga okubeeramu. Omuzungu akiyita characteristics, nti nga bwe tunaagamba nti omulenzi ono bwe ziwera essaawa bwe ziti yeeyisa bw'ati. So n'emyezi gino giyina ebigibeeramu. Tujja kutandika n'omwezi gwa January, nga guno mu Luganda gwe mwezi gwa Gatonnya. Abasinga obungi bwe muwulira Gatonnya muyinza okulowooza ku nkuba, nti enkuba ebeera nnyingi, naye ate Gatonnya omwezi guno gubeeramu omusana nga muyitirivu. So Gatonnya baba bategeeza amatooke gaba gengera nnyo nga gatonnya bwe gati, oba gatonnya mu katale oba gatonnya mu nsuku. So baba tebategeeza mazzi, baba bategeeza matooke gaba gatonnya. Tujja kugenda ku mwezi ogwokubiri ogwa February, oba abamu bayita February Abazungu, ab'e Makerere baguyita February, olwo ab'Endejje ne baguyita February, naye nga guno guyitibwa Mukutulansanja. Mu mwezi guno omusana guba mungi era essanja likala, olwo empewo bw'erifuumuula likutuka nti omusana guwaka mungi ne gukaza essanja. Kati empewo olujja bw'eti ekutulamu bukutuzi. Mwezi guno kyegwava guyitibwa Mukutulansanja. Omwezi ogwokusatu gwe mwezi ogwa Mugulansigo. Ffenna tukimanyi nti omwezi guno abantu baba batandika okukola ki? Okwetegekera okusimba oba okusiga. So biba biseera bya kugula nsigo, abeera taziguze bw'aba ayinawo ebijanjaalo n'abikuba n'abiggyamu ensigo ng'amaze okwawulako ebyokulya ne bino eby'ensigo n'abiteekawo. So omwezi ogwo ogwokusatu oba March gwe guyitibwa Mugulansigo. Nga tugenze ku mwezi gwaffe oguddako, gwe mwezi ogwokuna ogwa April, gwe mwezi ogwo guyitibwa Kafuumuulampawu. Abasinga tumanye enswa empawu nti mwe zibuukira mu mwezi ogwo. So omwezi ogwo kyeguva guyitibwa Kafuumuulampawu, nti empawu enswa ziba zifuumuuka ziti. Kyeguva guyitibwa Kafuumuulampawu. Nga tuvudde awo tugendako mwezi gwaffe ogwokutaano ogwa May. Omwezi ogwo gwe guyitibwa Muzigo. Omwezi guno enkuba eba etonnya ng'ebimera binyirira biti bitinta, ng'olaba ekijanjaalo kikola kinyirira kiti. Kyetuva tuguyita Muzigo. N'abavuka balina enjogera ennaku zino egamba nti owaayi omwana yaguze omuzigo gw'essimu, yaguze omuzigo gw'emmotoka. Aba ategeeza nti emmotoka enyirira oba essimu enyirira. So kyeguva guyitibwa Muzigo. Bwe tuva awo
ne tugendako ku mwezi gwaffe ogwa June oba ogw'omukaaga oguyitibwa Ssebaaseka. Ssebaaseka, amakulu ga Ssebaaseka, ebibala biba bingi nnyo. Tugeze nga kasooli, ng'emiyembe. So ebibala bino biyitirira n'emisujja gyeyongera. So emisujja bwe gyeyongera n'abantu bafa nnyo. Kati ekintu kino Ssebaaseka kyava ku mukyala eyatuma omwana we okugenda mu buliri ayite kitaawe ajje alye emmere, ng'emmere emaze okujja. So yasanga omusajja omusujja gwamututte dda. Omwana yagenda okuzuukusa kitaawe nga kitaawe amannya atadde ku ngulu naye nga teyeenyeenya. Kati omwana kwe kuddayo n'agamba maama we nti taata muyita naye Ssebaaseka, aseka busesi. So ne maama agenda okutuukayo ng'omusajja afudde dda naye ng'amannyo gali ku ngulu. Kyekyavaako ne bagamba nti Ssebaaseka, nti muyita tannyega naye Ssebaaseka, ali mu kuseka busesi. Bwe tugenda ku mwezi gwaffe ogw'omusanvu oba July, gwe guno oguyitibwa Kasambula. Kasambula muno tukimanyi nti kati tuba tuyingira sizoni yaffe ey'okubiri ey'okusimba. Kasambula gwe mwezi mwe basambulira ebikande, ebisambu, ebisikosiko ne basambula. Okusambula kwe kusika. N'osika ebisaaniiko oba ebisubi n'osambula. Gwe mwezi gwaffe ogwo ogw'omusanvu, Kasambula. Nga tugenze ku mwezi gwaffe ogw'omunaana, gwe mwezi ogwa August oguyitibwa Muwakanya. Muwakanya nja kuwa genda okole research lwaki tuguyita Muwakanya. Lwaki tuguyita Muwakanya nja kuwa ogenda okole research. Nga tugenze ku mwezi gwaffe omwezi gwaffe ogw'omwenda gwe bayita Mutunda. Omwezi guno mubeeramu okutunda ebirime. Ng'olwo tumaze okukola ki? Okuva mu mwezi guli ogwa Kasambula tuyingidde mu mwezi ogw'Omuwakanya ogw'omunaana. Kati muno ebirime bye tuba twalima mu sizoni ziri ez'emabega tuba tubitunda. Gwe bayita Mutunda, omwezi gwa September oba ogw'omwenda. Nga tugenze ku mwezi gwaffe ogw'ekkumi, gwe mwezi ogwo ogwa Mukulukusa bitungotungo. Ndi Mukulukusa bitungotungo, enkuba etonnyeramu. So bwe beekulukusa byonna bikoola, nsigo, biki, bitungotungo, Mukulukusa bitungotungo byonna biba bikulukuta. Nga tugenze mu mwezi gwaffe ogwa November, guno abasinga obungi mugutegeera, naddala ab'e Masaka, gwe mwezi guno gwe bayita Museenene. Museenene, bwe njogera ku Museenene kikujjira mu bwongo kiina kuba nseenene. Kati enseenene ziba zibuuka nnyo. Abasinga obungi tugutegeera ogwo Museenene. Bwe tugenda ku mwezi gwaffe ogw'ekkumi ogusembayo, December oba December, gwe mwezi gwa Ntenvu. Ntenvu mubaamu ebiwuka nga bingi nnyo, biwojjolo, bisaanyi, nsowera, ebiwuka nga bingi biba biteevuunya buteevuunya. Kyebava baguyita Ntenvu. Ku olwaleero tujja kukomaawo. Olunaddako tujja kutunuulira ennaku mu Luganda, ebiseera eby'enjawulo, akafuumulampawu, akalasamayanzi, no si kafuumulampawu, kalasamayanzi, kawoozamasiga, bwe bityo. Olunaddako bwe tujja tunuulira. Olwaleero munzikirize enkomaawo. Mbadde Ssekabira Joseph era nga nsigadde Ssekabira Joseph, muzzukulu wa Lusimbi, musajja wa Kabaka yeddira effumbe, atakuumira ampeera abankuumire. Mbajjukiza okulikinga, okusharinga, okusubscribinga
Tweyanza nnyo tweyanzeege.